ennaku zino kanziyo kino nga bwe njogedde ku Mwanyi waliwo ebibadde bitambula emabega awo mu mawulire nze saavaayo naye emmwanyi zaffe mu Uganda zimazeemu emyaka 7 years nga tulima emmwanyi naye tewaliwo olunaku lwonna oba mulundi gwonna oba mwaka gwonna bwe basasulako emmwanyi esente ezisukka $1 oba ebikitundu. Kakati ne tubeera nga tukwanagana ne ba investors abajja wano. Kampuni zonna ezigula emmwanyi mu Uganda si zaakuno ezisinga zaabweru. Ne tubeera nga twegayirira kampuni zino okuteekako omutindo to add value to our coffee. Naffe tusobole okufuna nga Uganda esente ezegasa. Muna-Uganda abenga asobola waakiri okufuna $6 mu kiro y'emmwanyi. Kampuni zonna muzimanyi Yuga Coffee, Kyagala zonna z'abazungu. Kakati bo balina kampuni ewaabwe eri ne factory ezisa emmwanyi eziva kuno. Ne kireetereza okulaba nga bo bafuna mmwanyi okutusinga. For example, Germany terina ekikolo ky'emmwanyi n'ekimu. Naye mu mwaka ogwaggwa kambawe ekyokulabirako yafuna $1 million emirundi nga 50 okusinga ffe wano mu Uganda abalina ebikolo by'emmwanyi. Kakati ne tuyiiya tukole tutya? We need companies that can add value to our coffee. $14 zezigula kiro y'emmwanyi eyakase $14. Ffe wano ne $1 emu tetukola ki? Tetugifuna. Kwe kulaba nga gavumenti yaffe eyiiya wano nawali tusobola okugattako omutindo waakiri tukole kaawa tutwale nga tugaseeko omutindo kirete sente nyingi naffe tutunde $14 zijje mu ggwanga. Kyekigendererwa abalungi, kyekigendererwa.